Nafunye amawulire mu nnaku nga 3 mabega ne bantegeeza nti oba nabategeezako ko nti ono Mumpembe alina eddagala lyayingiza mu Uganda eritakkirizibwa mu mateeka. Eddagala lino lyayita Tanzania. Eddagala ne batandise okutambuza mu bitundu eby'enjawulo ebya Uganda gye bagemera bannayuganda ku kifuba. Museveni njagala kutegeeza sigwe Katonda nga nawe olunaku lw'onoozikira tejjajja ddumanya era lujja kukyanga ennaku endala. Constitution ya Uganda eweddembe munnayuganda yenna gy'asiisiira okuba nti alina eddembe okusalawo freedom of choice and freedom of expression and freedom of assembly. Kati mukulu gwe bw'otandika okuteeka red blocks, otandika okukwata bannayuganda, otandika okubagema ku kifuba, ekyo kimenya ssemateeka, kimenya ddembe lya buntu. Nafunye information okuva mu bitundu eby'amaserengeta ga Uganda omuli Fort Portal, Kasese, Bundi Bujo, bweppo n'enkingirizi ezingira mu bitundu eby'abanyankole eyo. Bantegeezezza nti amagye ga SFC ne military nga kuliko n'abambadde nga ba poliisi batandise okuteeka red blocks mu makubo gonna agayingira n'agafuluma mu bibuga opo n'ebyalo okukwata bannayuganda okubagema ku kifuba nti bw'obanga olina gy'olaga bakubuuza wagemebwa bw'obaddamu nti ye bagamba leeta kkaadi batogirina bakwatawo immediately bakuba empisa eno bakugema. Kitegeeza nti ebintu byemubagema tebiri official ate omuntu alina eddembe ligaana omugema oba okumugema. Kati lwaki mukwata abantu bannayuganda mubazeeko emirimu batandika obbagema mubakuba eddagala efu nga tekimanyi nti mission yammwe yakendeeza bannayuganda so si yakuyaba bannayuganda. So bannayuganda mwenna buli omu gy'ali kikukakatako ggwe eri ng'omuntu okukkiriza okugema oba obutakugema ddembe lyonga ery'obuntu. Singa eddagala lino libadde ttuufu oli wa ddembe okwegemesa n'eddagala lino ffe tulyekengera nti si ttuufu eri abantu olw'ensonga emitendera oba obukwakulizo obuli ku ddagala lino mu Uganda tetunatuuka ku standard ebana obukwakulizo buno webuluwa. Eddagala lyonna erigema abantu mu mbeera ey'obulwadde naddala obwakibwatukira. Eddagala lino okuba nga liteekeddwa mu firiigi ennyogoza obulungi. Abalina firiigi bw'oba olina firiigi waggulu ewabeera ice bajja akwata gye tuyita mu freezer. Eddagala lina kubeera mu temperature eyo gye balina odditeeka. Kati njala kubuuza mu Uganda yonna tulina facilities ki oba amalwaliro ki agalina free ebisobola okukuuma eddagala lyebaleetera mu bungi ne baliyingiza Uganda. Mukijjukira nti eddagala eryo erisinga obungi nayo terikkirizibwa mu butale gye lyava baleetera mu Africa kuyiwayo. Nkiddamu nti bwe tuba tetulina facilities zisobola kukuuma ddagala okubeera nga ddamu kitegeeza nti bannayuganda mubulamu bw'amaanyi. So nno njagala bategeeza mulina eddembe obutakkiriza era kino mukikola mu bumenyi bw'amateeka okugema bannayuganda tumaze babula ddagala kye mubagema bulabe kyobulirimu bannayuganda akkirizibwa okugemebwa alina ekirwadde kyonna ekyekosibwa kwekyo kitamukkiriza kugemwa ekyo nno kikyamu nnyo. So nno mu bitundu by'obulidde Fort Portal, Kasese, Bundi Bujo wa yonna batandise okukwata abantu okubagema ku kifuba ng'eddagala babakuba abantu bennyini tebasosedde etegereza nti tuufu oba ddamu. So nno mbere begendeza abantu mu bitundu ebyo bagenda bakuba eddagala ekinaddako mujja kigula kubanga mission y'abantu bagiyita mission agibagamba bagiyita silent genocide egenda mu maaso mu Uganda. Silent genocide ono takyagala kuba bantu masasi kati akozesa enkola yonna esobola okukendeeza abantu mu mpolampola mu ngeri tagenda kuzuukusa abantu g'abantu nti abantu bafudde. Awo nno sijja kulwa okugenda kugula